Feast of Legend. Ye film agenda okutandika jingo nga bulijjo tusibako Samona Products abatusako ebizigo ebyomulembe bya buli kika era nga ogenda okola film eno tusibako n'olugema Nsanzi Computer Center abakutusako computer eza buli kika etandise. Ekyali ntandikwa It's a Golden Harvest presentation. Sagalo jisubwate na tejingo nga bulijjo ku screen. Golden Harvest presents intandikwa byaddala Eastern Production Limited production. It's a KB production jingo nga bulijjo Jet Master ku screen nate. Sagalo keno jisubwa ate na intandikwa film okuva mu KB videos tuswako Samana Production warugema Nsanzi Feast of Legend the movie. Sagalo jisubwa ate na ekyali ntandikwa jingo nga bulijjo sagalo suwe chinshuho Nakayama Shinobu etandikwa film egenda maaso togisibwa ate nate Birecho kurata ya Shuaki Birecho de Genogu ya Shuati kurata omujapani Adacho Paul Changa etandikwa film egenda maaso kuva mu KB videos. Sagalo gisibwe jingo nga bulijjo Rasema production designer etandikwa tugenda maaso n'entandikwa sagalo subwe Shile Chane custom designer film etandise The Feast of Legend Chani Kihopu etandikwa film editor Mulamba. Sagalo jisuwate na Feast of Legend Edward Steve music composer echani ntandikwa tugenda maaso Feast of Legend movie Yen Whooping martial arts director echani ntandikwa tugenda maaso jingo nga bulijjo nagamye eti Tekken Derek one Hong Kong stunt coordinator director kifananyi kigenda maaso kuva mu KB videos. Gordon Chan Ipkwako Kimo ne Ram Ketoa Screen Prayer echani ntandikwa Ram Chuyin ko producer film etandisegena maaso The Feast of Legend movie Chupo Chu executive venture production echani ntandikwa tugenda maaso. Sagalo jisuwe Jetile producer atenga twagala tulabe kino ki Jetili kyalese ku mulundi guno Feast of Legend movie a film directed by Gordon Chan etandise. Kakatandikira mu Kyoto Japan nga Japani emaze okusindika bannaffe bano ebibinja ebiwerera ddala bijja bireka nno birumba ki abannaffe bano abashangayi. Japan belongs to the people, not the military. Galagamba nti ki ti Japani y'abantu era terugenda maaso na kugyepankirako. Hey, look, the cocoa. Kino kyaleetera Abachina bambi okubeera nga badiisiza ddala bubi nnyo era Abajapani baafugiranga ddala ebitundu ebiwera eby'Abachina so nga n'Abachina tebalina kye baalinga balina kugamba olw'ensonga nti Abajapani baalinga b'amaanyi. Kati essomero mwe ttandikidde. Point 1 concerns the dispersion of lubricants around the engine. Bagenda maaso point esooka basoma ku yingini na biki ebigigenderamu. All the functions I have covered today will be included in the final exam. Byonna bakoze leero mu bijja kubeera mu bibuuzo ebisembayo. Ekyali ntandikwa genda okuwulira okonkona eri so nga abayizi bali mu kuzannya. Mwana mwala ono mu Japan luganye okufaayo. Musomesa bakyasomesa. Chinaman, get out! Omuchina fuluma. Bajapani be basingamu. Mwana mulezi Jetili ye Muchina alimu mu basoma. Japan is only for the Japanese. Japan Abachina bokka. Where else? What? Mugenda awalala kikyotegeeza tetwagala Bachina wano n'obugali maaso ne babulinnya. Kyesimayo bakisanyusizza omusomesa ono saako n'abayizi. You got no right to do this. Toyinza kola kino. Gwe sookodde eri ogenda okulaba Abajapani wano tebalina mpisa eri Bajapani wano. For you to push him like that. Temina musindika mutyo. I'll push you I want to. Naye kusindika We'll majagala. hear about you. Then we'll see just how tough you are. Kale katwaye bubi olina bwakabi wena nedda omuchina najja. All right. Kale I couldn't care less about you. kale gwe sikufaako. You've got till 3 to get Nkubalira 3 ofulume. 1, Emo 2, 2 3. movie. Laba film. Laba film. Jetili. Laba film. Ekyali ntandikwa tugenda maaso mu China. Chinese Hong Kong Chinese Jetili tunulira laba ekintu ekyali ntandikwa Hong Kong Chinese Jetili the master. Laba ekintu olubate lwadda oluba lwange
ebigera bijjamu ebinonko wakwata kyakwata wakwata wanyola oyita banono babulira kye banyodde ekyali ntandika tugende maaso. The legend ekyali ntandikwa master najja Yashua Kikurata Sensei, and he's also my uncle. Sensei ate kojja wange. From your visit to this class, okukyala kwammwe mu kibiina kino ki as I've taught you, has never been the way to win a battle. nga bwe nabayigiriza tewabangawo ngeri ewangula lutabaalo. Be still. You're lucky that you weren't seriously hurt. What happened? It was my fault. gibadde mitaana gyange. Yeah. Is it really? bwe kiri Impressive. I am Funakochi Fumio. nze funa kochi. You are? Gwani abadde tanalyogera erinnya omwana neyekwasa kabayiro kubanga mukyayina teyagala omuwala amanyi muzeeyi amanye nti no omusajja ono mukyayina muneekamenyese mbadde kentereeza. Now, dear, let's not tell him anything. There's really no need to make him angry. mukwano saagala munyiiza oli tetubako kyemubulira azze ku kyakapeeni kumbe omwana wadde tayagala bamanye erinnya lya lulenzi luli kubanga kojja ono tayinza kukkiriza That's better. You're just as... okubeera nga omukyayina ddala lutalo lubadde wano. Young men don't like stubborn women. Thank you, but I... nambwa weegendereze munnange abalenzi abato tebaagala bawala bakyala bali staboni. It's Chenzen. basajja abato bamita Chenzen. Yeah. Chenzen And who was your master there? master we yani Master Hua. master hwa Oh, no. nedda Is it, Uncle? kojja ki Last night, in the local newspaper, ekiro mawulire aga bulijjo the article said that your master was killed. kyakoneddwako nti master we yattiddwa. He fought with one of the Noguchi clan. yalwanye n'abamu ku b'ekika kya Naguchi era n'afa. mwana mulenzi amulegeno gamutuukako Don't believe it. ddala bakakasizza ddala ekintu ekikukkiriza Sorry. naga kitalo. I know you must be deeply hurt. Excuse me, sir. manyi oteeka okuba yisiddwa bubi nnyo muli era olwawulira nga masita amaze okuba nti yattiddwa n'ebyemisomo yabisazaamu yali mu bannaffe bano abajapaani ebirala byonna bizo abadde abikkiriza naye Noguchi kirani kyeno eyasanyizawo masita. Hua's death is a very great loss. okufa kwa masita oyo Hua kufiirwa kw'amaanyi nnyo era mwana mulenzi yali alina okweyongerayo Going. To Shanghai. olaga nti Shanghai gyendaga It's because his killer was Japanese. That... olw'ensonga baamusaba Japan kyova teyagala kunyumya nange. abajapaani balaga buli kimu nti Shanghai tewakyaliwo omujapaani yenayina mukyayina yenayina kuba na buyinza. abajapaani bano bagala babeewo n'obuyinza amaanyi gabe gonna gonna bagamalidde mu bannaffe abakyayina ekyaviiriddeko nayemu ku bizibu bye tulabye ebitali bya mirembe kusaidi ya mwana mulenzi ono gye tiri Chenzen. amaze tegera ne master we yattiddwa era alina okuleka nga agenda azuule. No, just how badly I want to come along with you on your journey. Chenzen, Chenzen omanyi we njagala okugenda naawe you know I will. omanyi nja kikola. When the Japanese soldiers are out of Shanghai, then I'll return. n'agamba abajapaani bano abajasoma n'abavudde mu Shanghai nja kukomawo eno naye njagala ngende ndabe ki kye bakola ewaffe. We'll make your leaders listen to us. n'aga kati tetugenda okukola ffe kuleetera bakama bammwe ababakulira kutuwulira bwe batatuwuliriramu kibi Don't hate. siyinza kikkiriza. Mitsuko, it must be this way. n'amugamba Mishiko kirina kubeera mu ngeri eno nina okgenda era n'asibula malamula Mishiko ti nze ngenze n'okuddayo ewaffe sooke ndabafuko masita yange kwavudde ku ki era njagala mmanye lwaki abantu bano bakama bammwe ababafuga baganya okuva mu Shanghai. ekyali ntandikwa Feast of Legend okuva mu KB Videos gingonga bulijjo era ng'egenda maaso. mwana mulenzi bwatyo Chenzen nalabika nga asimbula yengereyo agenda alabe ddala ddala okufa kwa masita kwavudde ku ki. kale kyazuuka ndi nno masita ono wa kung fu kafulu w'abachina yafiiridde mu maaci ng'alina omulwanyi gwe bayita Okutagawa yasembye okulwana ne masita okuva mu nsi. kadi mwana mulenzi nga yali amanyi okulwana kwa masita we omusajja alyogerwako nga kafulu mu kulwana mu China okubanga yasaanyiziddwawo omujapani gwe bayita Okutagawa. tuddako mu Shanghai ekya China. Shanghai China
mwana mulenzi ng'akomyewo Shenzhen. I'm just a student. Munnange tuyamba otusomese. Tyanze ndi muyizi buyizi mundeke. Munaku ey'ekitalo. Someone else. Go on, get out of here. Kale mva wano be Bachina mu Shanghai. Not Japanese. Oh, you're not? Excuse me. Siri mu Japan lwakuba nyambadde ng'omu Japan. Nsonyiwa. Where are you going? Olagawa. Jingwu. Ngenda ku Jingwu. The Kung Fu school? Essomero lya Kung Fu? That's right. Ye. I studied Kung Fu. Gye nasomera Kung Fu ntwala. Haven't you heard? You Tewawulidde. new place to learn Kung Fu. Waliwo effo ekibi eky'okwega Kung Fu. Guide, their reputation is in the gutter. Kugambye ekiri ekyeyo gy'ogenda temuli. I'll find another rickshaw. Kanfune ekigaali ekirala. Drive you there. Nedda kankuvuge nkutwaleyo. If the doors are closed. Okay, here we go. Namugaye tusanga nga baggaddewo tugende sirina kyakola. Kale Abachina bano abalala badde banoonya amasomero amapiya okuva Jingwu lwe kiri master waalyo yali yakamala okusanyizibwawo. Ekyali ntandikwa tugenda maaso Feast of Legend movie okuva mu KB Videos etutusibwako Samona Production Ologoman Sons Computer Center teke enkalu And now the... era nga tugenda maaso. Hey, don't you know? The Japanese want this place real bad. Naga tokimanyi Abajapani baagala ekifo kino bubi nnyo. What are you doing here? Kiki okola wano? Let me help. Kankuyambe. So you're... Shenzhen, Gwanize Shenzhen. the best. The best. Shenzhen yali amanyiddwa nga lyasinga mu ssomero eryo era akikulembeza olw'ensonga ne baga ni master we omujapani yamu ku bali bamuyita Okutagawa yakatuuka agenda okukola ekifaananyi kiraga ni master we yafudde. Baali bakuza mukuze mwana mulenzi ono Shenzhen mu nnaku ey'ekitala atuuse. Akasiriikiriro n'obumalirivu n'obumu. Master Nye, this place is sacred to us. Master Nye kino ekifo kyakyama gye tuli. Outside. Era osabibwa tugende oba oze kulwana tulwanire bwe lwaze kulwana. Njagala okumanya ani musika oba nkuba nga manya. Master Nye taze kukyala aze lwana. N'omusika. Omusika wa master gwe yazaala yono. Bwe yali atendeka obulungi ennyo. Nga wa famire. Bakafiirwa. Master Nye eyaza okuwolera akwataganyeko na gambibwa okubanga ye namba 2 mu ssomero eryo. Namba 1 yakatuuka, namba 2 yacunya. Master Nye alina namba 2 ow'omu ssomero lino eryakafiirwa. Feast of Legend the movie. Gwe akuba nalekawo eya reserve. Master, are you all right? Master oli bulungi? Thank you, sir. Weebale nnyo ssebo. Target practice. Hey, Ng'obadde nga agezesa target practice ku nze. you are asking for trouble. N'agamba okudda ano ojja kubonoonya mitawaana. Tonnangira. Is school out? The best yoyo. Oyo amuddirira abadde alwana. Welcome. Glad you're back. Tukusanyukidde nsanyusa okuba nga okomyewo. No. I was hoping to tell you about him when school was over. N'amugamba ne nadde nja kugenda maaso n'okubula ebigenda maaso. A Japanese newspaper. Nabifunye mu mawulire nga Bajapani. They printed it with pleasure. N'agamba bataddemu obutwa. Pay your respects to him. Sooka ogende okole ku kyokungubaga. N'amanya ekirala ti master okusaanawo kwe kwabaddemu obutali awatali kukaanya ng'Abajapani bano balina akakodyo ke baakoze okutagawa okusobola okutuusa master ku mbeera gye yafiiriddemu. Uncle, Shenzhen was raised as a son. You know that. He has the right, same as... Shenzhen bamugaana okugendayo ku malaalo nti akkirizibwa kubanga yakulira wano. Badde bamugaa Shenzhen takkirizibwa agenda ku malaalo mu buwangwa aga master kuba ye yali mwana bamukuza bukuza ate n'atendekebwa n'azuuka nga yali asinga mu kungufu mu lujja olwo naye ng'ate ye yali mwana mulonde adapted. Bamukuza bukuza naye obwongo bwe ne bubanga bwe bukwata kati namba 2 agamba nti Shenzhen akkirizibwa ogenda ku malaalo ga master. Bino teyabikkiriza. Master sanawo atya kuba yali takimanyi waliwo ayinza okuba master we. Omujapani avaana gy'akuba master. Kitegerekese nti efa ya master mwabaddemu bujojijoji bungi nnyo era yakimenyamu. What are you doing? Kikyokola It's our symbol for acceptance. ebintu ebyo byakukkiriza nti wanguddwa nedda. Zen's right. Aganye sayini eyo eraga ni bawanguddwa. In a way, our master.
They control our leaders. balabika nje baagala okusanyawo mastafu okutuka omujjawo nga baagala bakulembere abatukulembera tetukkiriza. Shenzhen aganya akabonero akakakasa nti abajapani babakubye masita nvunama ffe tebannatukubako ssebo teri yatukubye tebannatukoona nako okutagawa mbuno mumbumu yakubye masita era bino yayuzaako biyuza okubalaga ntakkiriza tegenda mu maaso. Shenzhen, revenge is against... Ngendayo kuwolera revenge tekikkirizibwa Shenzhen ekyokuwolera. Break the law. Kamenye kuteeka mundeke. Shenzhen laba bwagenda agenza ekimututte kumenya teeka omwana mukkiriza amenye etteeka kaakano. 100 men. Basajja nga 10 balumba. Master. Or uncle. Hey. Kojja kangende linda situgenda kuziika babiri. Omu kasooke naawe n'abawalulala. Yes, sir. Shenzhen asaze wagenda alumbe okusinzira ku kyaguddewo nga tewali muzanyo gwonna gwonna agamba ayagala agenda azuule abaakola ku kyobutwa oluvannyuma ennyo. For you. What now? Captain speaking. Could you ring? Eki By himself? Yes, got it. kale nkifunye Compound. Yes. Now. tugenda mu maaso 1, tudda ku ssomero 3, ly'abajapani 4. ly'abajapani Idiots, practice. Yes, sir. Dismissed. ebyokuyigiriza awe bakomye. Tugenda mu maaso tuba tulyawo nga zireese Shenzhen lino lyessomero ligamba okuba ni nnyini lyo yali akulidde okuwangula gonoonya kiwanoone ngatayo. I am Shenzhen. Nze Shenzhen. Where is Akutagawa? Okutagawa aluwa You. gwani Place. kineffe gwani fuluma Anywhere. sinna Gawa wendaga comes. okutagawa mpaka nga ze oganda otya okuva wano gwe. Movie Chinese Kung Fu. Laba firimu alaka jetiri. Movie laba firimu yagala okutagawa ayagalani movie the feast of legend. Laba firimu laba take laba kung fu Chinese kung fu the master the warrior Shenzhen in action. What a movie. Laba firimu laba ekintu nagambye ngumi nkalu ate agala ngumi fuluma egena maaso kabi production jingo nga bulijjo Jet Li Shenzhen movie laba ekintu laba take laba Jet Li Shenzhen take eyo stopper joga punch. Where is your master now? Aluwa master kati See him. wewe mulabye abaye ekyeyo linda agambibwa kuba nti yali asse master we Shall challenge each other openly and fairly. naga tugenda kukwatagana mu kyangaala ate mulungi No revenge. si kuwolera. Ombuliro baali okuba master wange gwe agambibwa okuba nti nno ye yasse master kati best student w'omugenzi agamba tukwate mutulabe nange ndabe nange nkuba Chinese kung fu ne karate Japanese karate. Laba firimu tulaba ngumi nkalu naro It's a KB production. Jet Li okutagawa punch eyo naro eyo komawo twongereze kuli gwakubye master Jet Li Shenzhen walaka Jet
Chinese master Lee. Never feed him. Never feed him. Never feed him. Chinese kung fu. Chinese kung fu. Chinese kung fu. Kungu take. Lava movie. Chichichino naro. Ngoyinza okuta master wange gwe. Ngoyinza okuta master wange gwe. Movie. Take. Take. Kwetayinza kutta master wange gwe. Asituka. Agwa mugabo. He'd have beaten you if he had been healthy. Hello. Amulagani gwe master wange toyinza mukuba gwe. Nasibenga towage no mujonga nenga tenywedde. Jet Li is Shenzhen. Neyeyongerayo. He moves like a tiger. He fights like a dragon. And those with special passes are allowed to enter here. Oluvanyuma ennyo ogenda okutuuka abachina abantu bakwatagana obumu ne bannaffe bano abajapani mu byamateeka bagandi omwana ono emitawana gy'aleese batamukwata mutuufu muzembe bamukoze bubi yakubye nnyo wuuyo n'avayo Shenzhen. Japanese? Mu Japan. Chinese. Siri mu Japan, ndi mu China. Takweka ababuulira ekituufu ndi mu China. Attention! Tugenda maaso. Genda otuuka zirese Geno. Firimu egenda maaso. Kakati n'Omujapani yawulidde mbu waliwo omusajja w'emmekete eyakubiddwa. No, sir, not at all. General Fujita, sir. Mr. General Fujita Sebo. Now. Yes, sir. General Fujita. Company march! Kana abajapani bawulidde. Ne bamanya why oyi General Fujita tongamba. Baba naffe tulina waffe abachina basanyuse. Right, I'll go. But it isn't finished. Yamutwale ku ntaana ya master gye bamuziise. Kakati ye mwana mulenzi ono engeri yeri nti akyali mu misomo ng'akyakakkalabya agamba yagala okwongera okuzuula ddala master bamuwangudde batya. Master tebayinza kuba bamuwangudde nga twali kyayongeddwamu. N'abalagira ne baziikula omulambo. Yali best student wadde yali tazaalibwawo yaleese omusawo kebera ozuule ekyasse omwami oyo. Yaleese omusawo kafulu. Bagamba nnyini mufu neeri bwe kirindi yakwata wawunya ndaga kyoyagala nsalewa. I need the liver if you want me to check. Neetaaga kibumba oba oyagala kebera kya sooli. Stop them! Mubayimirize basazi. What are they doing here? Mulya bakola ki wano balya simanyi. Shenzhen believes that the Japanese might have poisoned him. Shenzhen akkiriza agamba nti kyalibanga abajapani batemudde ne bawa omugenzi obutwa. I beat Akutagawa easily. N'enkuba okutagawa amangu bwentyo ng'eyatutendeka yafudde bye bitaliimu. He was poisoned? Kyoganda yaweereddwa obutwa. Did you notice how weak he became? All right. But do we have... Musobola okulaba mwalabye omusajja engeri gye nafunyemu ng'alwana mukebere mulabe. Yali master asinga okuba ow'amaanyi kati akate mamba wadde. Kaakano gwe oba ogaanye nze muŋŋambe mwesalire. Want us to know who took his life. Twagala okumanya ne master gy'awummulidde agala tumanye ani yatwala obulamu bwe. Akiwulidde obubi anteme butemi naye nze ndabika ntandise okunoonya ekibumba ekintumiddwa. N'akibaagayo. Thoracide, a most deadly poison. Omusawo n'azuula nti ekiteekwa okuba bawadde butwa obutemu ennyo. Up to you to find that out. Now give us a hand. Katuyambe ssebo okuzuula ani yawadde masterfu obutwa. Njagala okumanya ani yawadde master obutwa. Nga kimaze otegeereka ni master yaweereddwa obutwa. Engambo zitandika. Mpunowooza ani? Wano si we yali alya. Si mama amusikira nga amagi simanyi ekisitula soosi simanyi bye kimuleeta busupu obw'enjawulo. That someone would do this. Balance okwegeyageyamu abachina. He was outside the school. Impossible. He stayed inside the gates here for 1 whole month. We were right beside him. That's right.
buli omu yebuuzaamu ekintu kino engeri gyekyatambuddemu Done it. kiteekwa okuba ekikozewa wano batandise okwesalako ebigambo nga bigwa mu nsonda. You cooked for Master sometimes, didn't you? Gwafumiranga maaso ebiseera bimu ye kiki nze namwadde obutwala. You don't think it was Xiaowei? No. But it could be someone else from the kitchen. Ateekwa okuba muntu wa mufumbiro. So now you want to start slinging accusations? Accusing me? Mutandise okunjogerera emyaka gye mbafumbidde. Search my kitchen to see if this... Mbombo efumbiro lyange lyavuddemu ettemu kikaakano kimba njogerera. Leka naawe mwana gwe temunyingirira kaakano ffe twamuwa butwa. It's instinctive. All of these things will allow us to take a hit. Ye agenda maaso n'obasomesa. First, let's say you attack Okuba speed nti ye. strong defense. Katugende nti olumba. Bang, he hits. Oba osobola okulumba ate nga weerinda. Sister? The best way of attacking is defending. Chen's ability. Yeah, we want to study with him, okay? Students here must learn from Ting An. Wano abayigizi balina okuyiga okusinziira we tunadda mu kuyigiriza ebyoyo omwana. Kumbe mulimu abakulu abatakiraba bulungi. It's too unstable. Wano oba toyimiridde bulungi. On kick. Yeah, right. Kati samba ndabe. Now, try this. Gezaako kino. Here. Vivi. Simple. Ate nti okuyigiriza buli mwana. Japanese. Eyali abakulira kakata kyafuga kubanga mwana mulenzi best student waali. Yeah, bring it on. All right, get set. Kale kakati ha? Baagala balabe kyaleese. Eyo. Naro. Banne nze siddayo. Great. Okay, now you try it. Kaka bintwala eri ajijiji. Kale ne kireka nje bagenze maaso n'okola training. Kati enze n'ebintu byazze nabyo byonna biraga nti Abachina tebakyakwatibwako. Tugenda maaso. Ting An. Tian. Ye yabadde student aliwo naye kyenzenu yazze namba emu ka namba 2 n'aba nga takyawera. Ate nga bana bonade bamuwuliriramu. The master. If you'd let me move in with you at Jingwu, you wouldn't ever have to go anywhere. Bane nze onzikiza okutambula naawe tojja kubakola la wegala genda. But you can't live there. You promised me. Wansuubiza bane tolina gy'ogenda. Kale nze ndaba olina gy'olaga. At the right time. Osobola okumbulira gy'olaga ndi ekiseera ekituufu nga kituuse. Ogenda okudenda. Everything they're doing. Sinza akkiriza bino. General. You're spying on our own people. There will always be traitors who will try to go against us. Buli kiseera ajja kubawo abatugenderako. Ekiri mu Bajapani si kirungi. Tuba tuliyo ng'okutagawa atuuse ewa General. You're here. I thought you'd be too tired, or even too embarrassed. Nali manyi nti obaako nekyoyinza tukolera nno n'otuwa ekitiibwa n'otuweesa ekitiibwa kujjako tuswaza. I just wanted to know about the autopsy. Nayagadde kumanya ebibakwatako. The Jingwu master. Jingwu master. Master Hua. Master Hua. Was he poisoned? Ddala ye baamuwa butwa. Yes, sir. Mwe musooke mutuviire tulina bye twogeramu n'omukulu. What? It's something they can't hear? Lwaki waliwo kyesobola kuwulira. Yali agenda okulumba Jingwu master. Jingwu master nga mulamu. Naye kati agenda mulwanyisa bagamba munamuwa butwa. Resistance was led by their master. We knew that without him. Naga twamanya gwe buli ngeri oba genda nga tawaayireddwa butwa watoyinza musobola. You, my friend. Mukwano gwe nkugamba. The fist of legend. You couldn't. Naga ntolira ina fisti ey'olugero gy'oli tosobola kuwangula. Poisoners! Mwawa omuntu abutwa. Anyigidde bakama be. Have no conscience. Anyigidde General Fujita. Why? Okutagawa yanyigidde General. I thought we would do battle. Nali manyi tujja kwogerwako. Naye twamututya omuntu abutwangu nali manyi nja muba nsobola okwogerwako. You are not worthy of the samurai spirit! Tolina mutima gw'abasamurai. General Fujita. Ndunulira. General Fujita. Japanese Jap. I tell you about samurai spirit. Kati kankubulire bya samurai spirit. But survival and the total domination of our enemies. Namuga nti ekikulu ekiri mu basamurai kuba tusobola okuwangula abalabe baffe bonna. Katuddeyo kasomero ke bakyayiye bakazzeewo aka Jingwu.
poisoned with a drug that affected his lungs. Kyayongedde ne kizuulwa nti nno master baamuwa obutwa obwatuka okuleka ne bumulumba ebiwowoolo byonna amawugwe gonna. Do you still think someone from Jingwu did it? Olowooza era eyakikola ali mu Jingwu school? Shenzhen, Shenzhen. here. Uncle, no. What are you saying? Anko kyogamba. For the last 2 days, all of the students here have done nothing but admire you. Nanga ennaku zonna eziyise ebbiri okuva lwe wajja abaana tebakyakola kirala batendereza ggwe. Ting-An feels. About what? Everything that you've been teaching goes against what Ting-An has taught. Nanga kati ekintu buli kyoyigiriza kati hani takyayogerwako ate nga ye musika omutuufu ow'olujja luno gwe bakuza bukuzi oyagala kuwamba ssomero. At this school. Kwegaye ng'omwana eyakulira awo yeebala nti waawo naye agenda okulira ebiva mu bakojja si birungi n'akamu. Tavumye alangidde. Anoonya ekyokukola musajja tutakiraba. Training. Master Chen, are you going jogging? Master Chen ogenda kajuza. Kajudde dda. Ngatumbiza butumbiza kati. Shenzhen. Master Chen, hey, slow down. Yeah. Master Chen gena mpola. Kanaaba ebigali Abachina bonna bagabadde bakola emirimu ebbanga lyonna nga bakaluubirirwa. Naye nga kyekiri Master Shenzhen waali katukolera ku ye nga tukajuza tusobole okuvuga ebigali nga tetufuna birwadde. Master no Shenzhen yayongera okwagalwa. Ogenda okudda eno okuwolera kwange Shenzhen. Kakati Abachina bano babadde balina kye batamanyi. Omujapaani tinno ayongera okutaama. Omujapaani yazuula nga aliwo eyattiddwa omulala Omujapaani. Ate Abachina tebakitegeddeeko naye nga maiti ereeteddwa kyagambiddwa mu Shenzhen yawandiiseeko. Tugende tubalumbe tubasanjage basanyawo batya bwe bati. Kumbe Fujita, General Fujita yakirabye nti empalana erina ogenda ddala mu maaso. Era okutagawo yasembayo ng'abuuzizza General nti owaayi omuntu lwaki mwamu obutwa nze nali njagala kulwana ndabe basobola Abachina bano. Wali atakyawera kye bamufaako bamukuŋŋaanyiriza bukuŋŋaanyiza ekiro kyonna nakunoonyeza nsikulaba. Shenzhen ye temwamulabye? If you see him, bw'omulaba let me know. Kemmanye ye alibadde ng'omusika w'entebe takyayogerwako. Teri kagudu ke bamuwa. Bakuyiye. No Japanese are here. Abajapaani babano wano. Abajapaani balumbye. Lin, go and get the police. Hurry up now. Ngende mute police kati yangwa mangu. What do you want? Kiche mwagala. Hand him over. Shenzhen mutuwe. Impossible. Tekisoboka. He might be outfitting someone. Alina waaliki. Karate master or... Karate master yamwetaaga oba so si mmwe. Agambye atya? Hand him over to me. Mumpe. Punished for the murder of a... Ogenda okuwulabika nti tumufuna tugenda omufuna tumubonereze yasaanyizza okutagawa. Tasobola. Give him to me and I'll prove it. Mumpe ekikakasa. Let's fight. Tulwane. Why you came here? Wobozze wano. Draw your weapons. Ng'ozze na byakulwanyisa bijjeeyo oba tibyoleese omanyi muve wano tetujja faawo muve wano tetujja faawo tunuulira mu China ku Mujapaani egenda maaso muve wano tetujja faawo muve wano Tihon muve wano banange Chinese kung fu muve wano mujja faawo tetujja genda eyagenze ku poliisi
kyakola omujapani atamye naye ssebo abachina babayita tonjogera wange totujogera waffe temujja tujogera waffe temujja tujogera waffe temujja tujogera waffe poliisi ogenda okujja mbala kuduumira naduumira embyonoonye kakano Tihan ekiri wano ne bazaayo ne lwaki Then I have to arrest you. Is that what you want? We won't go. tetujja genda bamala tuwa Shenzhen Some respect. laga ku kitiibwa Bullshit. omujapani avumiridde poliisi abachina Shenzhen n'avaayo abadde ava kajjuza kabimbye gwe nja kukuba esasi gwe muzeeyo nowe poliisi mu China neetava nnyo mu musaayi gwe nze oba wakana nti tekola kati wenyenye Weapons. Arrest Chen. mukwate Chen tuyite mitendera saagala kuyiwa musaayi Chen tumukwate mitendera Let's go. tugende kumbe ye ng'omuchina amanyawo abawonyeza Chen Go back to Japan. mudde mu Japan mutuviire mutwale eri nga batandika obbagobaganya bajapani bwe mutuviire mujja tulitira emitawaana kakati mwalimalirizi Shenzhen akwatiddwa ng'avunaanibwa omusango gw'okutagawa ate ng'okutagawa jeno yamutta nga tebategedde abaserikale n'alabika nti ate omulamba baako ne waagusuula nga guliko ebiwandiiko nze Shenzhen mpoolera tudda mu kooti Hey, what are you doing here? kiki okola wano Judge, it's so unreasonable. I'm not on the case anymore. nambwa mune sikyali ku musango babinzigyeko era nga okubeera kwange wano nsonga nnyo mu China munnaabwe yagobeddwa n'emirimu takyali w'omulimu talina woofiisi lwakuba nti no yakulidde okugaana bali okutema abajulizi. Your Honor, that is correct. Each of them witnessed the defendant commit the murder. Era alwo n'omujulizi agamba ddala Shenzhen yasse Stab Master Akutagawa right through the heart. n'akuba okutagawa ekyo ku mutima kwennyini. Are you sure? Okakasa lwe wa Shenzhen avaayo I recognized him clearly. n'omulala n'avaayo nange mujjukira bulungi. Olaba emengalo ng'emmeka? Wait a minute. Linda. Nya. You moved your hand. Can you come closer? Sembeza omukono. This proves we're right. Ono tasobola kuba bujulizi. Kumbe waliwo abaleeta lawyer aliwo alengera wa Shenzhen talina wakitandikako abajapani bafudde abajapani. Working with Bushin. Your Honor, Bushin's testimony or that of any other Jingwu students cannot be trusted here. Tewali mujulizi yenna yenna gwe tulina kaabe musomi wa Jingwu bonna bawolereza ono. Your Honor, I'd like to call a witness now. Nali agadde empita omujulizi waffe kati. Not be trusted. Tetujja mwesiga. Japan. Yavudde mu Japan. Okay. Owa Japan wuuno. Owa Japan wuuno azzuuka obujulizi oba Shenzhen yasse. Bannange. Now, miss, please identify yourself. My name is Mitsuko Yamada. Mitsuko In Yamada. Kyoto, where my father is Minister of Education. Era kitaawe minisita wa byanjigiriza. You heard the suspect say that he was at Jingwu at the time of the murder. Do you agree with that testimony? I do not agree. Ono aganno yabadde ali ku ssomero we baatemulidde sikikkiriza. We went to a hotel together. Twagenze ku hoteri ffenna. Spent the night. Ekiro ekyo. You and Shenzhen? Wali ne Shenzhen? Yes. Iye. What is she trying to say? Kikyagezaako okukola bugamba. Isn't it possible that after you fell asleep, Shenzhen could have left? No, that's not. Tekisoboka nobadde weebasenga Shenzhen n'agenda Shenzhen nanzikiriza munayi n'okwebaka nga twasuze tutunula. Shenzhen atunula. We, Twabadde Ben and I, nze naye are in love. nga tuli mu mukwano. Hey,
What does she mean? Kikyategeeza toyogera atandise okwagala abajapani kati tunakolagana tutya naye oyo omwana oyo. That's right. I find these proceedings ridiculous. Yabizudde nga It's being a waste of my time. era emuononera biseera ogwo temuli musango ozinsimba engalo nekireka nkyenzeni omusango badde bagezaako kolekani bagala gumusinzisa kugita nti kale basiru bano tebinaggwa abajapani basingiddwa era nga omujulizi asinzaze abadde mu japan omwana asobola okukola ekintu kyonna kyonna eddiini nasseeri n'obyobuwangwa nasseeri singa basazeho ogenda n'omuntu. Olw'okwagala yeewadde naye nga kyenzeni ssebo olwandisa okwagala abatutta kyenzeni gwe omwana gwe todda n'okudda akaabula nga nekyenze. We sent you to Japan to go to school. Twakusindika mu Japan genda kusoma so si kutuleetera baana babuwala wano. What do you suppose the master would say? Kadooza master aligambye atya? Here at Jingwu, we have been greatly dishonored by the Japanese. Mu Jingwu wano tunyomeddwa nnyo abajapani ate bakyagalana nao namba 2. We must give up all ties with the Japanese. Era abajapani tulina okuleka tubeekuuma ebiseera byonna. Tell me, have I ever once dishonored you? No, you haven't. Munne nali njagaddeko okukola ekintu ekikuswaza nti aa. It's a foolish mistake. Finish school and then find a wife. Maliriza okusoma olyoka ofuna omukyala naye bano baana mu bapapya omwana abandi akyasoma ng'omanya bamugobako. To give up everything for me. A home and a family in Japan. Agenda kubba buli kimu amaka ne family mu Japan. Muzaala abakyayijapo wano. Ffe tetuliiwo olwo. Shia. It's simple. She's just not welcome here. Kyangu tetumwanirizangako wano naye tetulimwaniriza omukyala wo. Or you both leave Jingwu. Wemba musobola babiri muve mu Jingwu. Mitsuko, stay! What side are you on? Mashuka asigale gwali ku side ki naawe otulekera akajapani wano wadde butusala ng'oli luddawa. Try saying that again. And what? Kiddemu. That's enough! Abaaye mukimala. There's something that we have to decide. Waliwo kye tulina okusalawo. Or Jingwu cannot go on. Oba si kyo Jingwu tejagenda maaso. It would seem you and I are in a battle. Nze naawe tuli mu lutabaalo. Bw'onkuba ng'asigala. Don't play games. Tosa muzanyo. Bwe nkukuba nga mukuula. I can be master only by beating you. Naganze nsobola okuba master nga nkukubye. Oba si kyo bw'onkuba byonna bitwale. Ha. 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 Laba ekintu. Laba ekintu. It's easy to become number one. It's difficult to stay number one. Movie. Production. Movie. Laba musobola. Naye si kyagala gwe. Mwana gwe. Mwana wa kitanga gwe. Nada. Nakati nabba. Unabya ebigezo. Nabba ebigezo. Naye ng'oli. Yo, everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Buli omu ayagala okugenda mu ggulu naye tereyagala kufa. Egenda maaso. Feast of Legend, Jingo nga bulijjo, KB Production, Footwork, Movie.
Footwork. A master with a dignity. Jet Li, the master, the fighter. Jet Li. A warrior with no fear. Way. Hey yo. Hey yo. Somebody's meat is another man's poison. Somebody's meat is another man's poison. Take it. Enkalu. Really, Jet Li is the master. Again a mass. Master, are you hurt? Master, katubalinga abamunyoma. Abamujerego obujerezi. It's yours. Take Jingwu. Jingwu gitwale yo. I want Jingwu. Sagala Jingwu. But I won't leave Mitsuko. Naye sijja kuleka Mishuko. Wemba temwagala ambe wano na Mishuko kangende. Omusajja wagwani the best. Agambye nti ye the best kusomerawo. To be the best, one must be real. Okubanga ddala gwosinga oteekwa okubanga oli wa ddala. N'asigala ng'essomero n'alisaamu ekitiibwa. Aganze essomero ndisaamu ekitiibwa naye sijja kuleka Mishuko. Mishuko ngenda naye. Jan told me it's a real mess. Tugenda maaso ne Fist of Legend okuva mu KB Videos. Jingo nga bulijjo tusibako Samona Products bana bakutusako ebizigo eby'omulembe ne Waluge Mansanzi Computer Center abakutusako computer eza buli kika. Sir, any rooms? Sure. Kaakati nga bagenda banoonya ebyokusula. Bagenda maaso n'okubuuza room. Oh, she's Japanese. Please, not in my hotel. Omwana mu Japan mugende nze sibawa room wano. Look at them. That's Shenzhen. Balengero Shenzhen. Kale mazima engeri gy'opaalamu n'aka Japan tuviire. Twala eri abaana abatalina mitima migumu. Bwe mugumako mubaaki. Kitewajja n'enkuwamu nzaaba. Genda. Musajja wattu. Yasaze olw'omukwano agamba ngenze no mu Japan. Ya. Shenzhen. Agenze n'omuwala okuva ku saidi etabaagala Abachina abo. A mouse! What's the matter? Bana emmese. Emmese? Yeah. I don't know. Eruwa. Nze simanyi mazima nze mbadde neesaala omulundi gumu. You probably scared it away. Olabika ogitiisiza n'egenda. Nze ntya nene emmese ekyokusooka. First of all nze ntya nnyo emmese. Mice? Or rats? But I was afraid of them. Naagaye kuva buto yali atya obumesemese n'agamesemese. I thought you'd really like it living here. Bonna nalowooza ndi ojja kyagala nnyo ekyokubeera n'ekyo kyo nkyagala. Oh, we have a great view. Ate oba olengerako n'eri walabika bulungi great view. Eddirisa olirabye. And what about you? Tozanyisa omukwano. Omukwano ate naddala omwana obuwala nga yasazeewo. Oba mubeera muntya oba mubeera wa ye banga asazeewo aba asazeewo. Ken? Why not? Ne Shenzhen naye yasazeewo. And you can't live without your family. You know you can't. Nabwe toyinza kujja naye mu Japan okimanyi toyinza kubeera nga tolina famire naawe ekyo okimanyisya. Ate omuwala gaatwaligize ffenna mu Japan naye famire yo gy'osinga okwagala. Tugenda maaso ne Fist of Legend nga efirimu okuva mu KB Videos kingo nga bulijjo. Tuddayo mu China. Kakawa. Hey, have you eaten? Not since breakfast. Walidde nedda nze okuva ku kyenkya sinnalya. None. Wazemu okuwulira ku mwana ono nti aa. It was hard for him to lose, especially to Shenzhen. Kale no baga nti okufiirwa abaana bano mu by'okuba nti bakyabeera ku ssomero kibi nnyo. Naddala Shenzhen abadde ne wabatuusizza. Supposed to do?
Forget about our school's future and our good name? N'agati kati abaana bano bagenda tekiba kirungi ebiseera ffe eby'essomero ebijja mu maaso n'erinnya lyaffe eddungi ery'essomero liffe. Who else can teach? Chung and Bu. Kati nga anka anoonya kye baba bakola kyabuze. Receive a challenge. We're in trouble. N'agati tuli mitawaana. Mother wrote to me. She said Jingwu, Anga, Japan. So munnange abasinga abawala nabo si basanyufu sako n'Abachina abalala ku nsonga eno. It still worries me. Don't worry. We watch out for our people. We protect them all. Baga bakuuma abantu baabwe bulungi nnyo tuba tuli Abachina. Abajapani sorry. Kaakati. Chinese are wasteful. So few of you. And all this food. What's this? We're here with a proposal. Kino kitulina kye tuleese kye twogerako. He shouldn't be bothered. Let me look at it. Kandabe proposal gye muleese ngirabeko. A sensei issues a challenge to Jingwu. Waliwo master ffe sensei ayagala kulabeka ndi akwataganamu ne Jingwu. Alabe ani asinga ku Chinese kung fu ne karate mu nkola entuufu etali yakusaliriza. What do we do? We should find Master. For this fight, we need Chen Zan, not Master. He's gone over to the enemy. Hey, you'd better watch what you're saying. For what? That's enough of this foolishness. Kaka Chen Zan yagenze yavudde waawo. Ate ka challenge ezze bye mulwanyi gwe balina yali badde yenganga ekintu kino muzeeyi mugenda ndi oli mulalu. Omufumbi yono musajja ati okuva baga nti byava mu ffumbiro ebya master takyawera. Chen. Jangu. I want us to find him. Tunaamugyawa. Jangu wano. So what's going on? Kyerigana maaso. What's going on? Kyerigana maaso. The money. Sente. Linda. Try to show some patience, all right? They'll discover me. No, they won't. The Japanese can keep a secret. How? It's traceable. No, it's not traceable. Not. It isn't right. I did give the drug to Master Watt, didn't I? You did your job, so don't worry. Take over. Then we'll be set. Then there'll be lots of... I wish I had known. You should have told me that thoracide was poisonous. Kumbe kajatulopa gwe batugamutuge nga ranchi okuyuza empapula ayogera era ogenda okutya. Someone help me get him down. Bano abewanyamba musa wansi. Lift him off the rope. Kusinzira ku kyaliwo bannange mujje bannenga kitalo eyatuze yennyini yakulira okujjayo oba ozanya gwe n'ebintu. We found traces of thoracide on this. Really? That's the bark of a ginkgo tree. It's used for asthma. Kale bano bagenda maaso n'okwetegereza bino ebyeddagala bitegera bulungi n'ekinansi. And the cook used to treat it. Oh, he did. That means the cook's the one who gave him the poison. Kale bagenda okulaba ndi buli ngeri n'omufumbi ono nayabadde alya mu lulimi ne muluzise nti ye alabikirayo omu ku baawoli obutwa. Makes no difference. He's dead anyway. Era ebimu ku byaleeta okufa kwa master ebyo nze nkubuulira. Ono omukyayina ali afa nnyo ku bakyayina banne wadde yali ali ku sayidi ya byamateeka naye nga tava ku bakyayina banne. An investigation. The school will never survive this scandal. Bannange nga batandise okunoonyereza simanyi essomero terigenda kuwona kantu kano kazibu ke tulimu. Go investigate some more. Genda ongera onoonyereze. Get an analysis done right away. Genda kumpimpi munoonyereze awo. Could you help me look for Tingon now? Osobola okunnyambako nnoonya Tingon. Namba 2 ow'essomero eryo naye tebamanyi gy'ali. Ate nga lw'okyalenje ebaluseewo abajapani bagamba waliwo sensei ayagala okwatagana n'essomero eryo. Excuse me, are you looking for someone? I wonder if I could please talk to Mr. No. Bano basobola munayo okwogeko ne Mr. No? Yewuuno jangu. Kaagala ki? Uncle, this lady's here to see you. Mukyala nali wano okulaba uncle. I hope so. I know that you,
And the whole police force have been looking for Ting An. Manyi badde munoonya Tion. Where I might find him. Musangewo. The Star House. A whorehouse? Is he staying with you? He is. Abeera naawe nti ye. How long have you been seeing him? Banga kino omaze ng'omulaba. About a year, or maybe longer. Ndowooza mwaka oba okusingawo. For the first few months, he seemed to be happy. Now he fights all the time. He talks about Jingwu. Naga munange ebiseera ebimu abeera nga musanyufu tewabaawo kiro naye waatandika okulwana ayogera ku Jingwu. Did you try and take him home? Ogenda muzeeka. Sorry. Abadde akyajjukira nga ali ne Ting An. Ogenda omutuukako. Omanyi omwenge gwe gukulira okujja omuntu mu balance. Bano bagenda omutaasa nga bamukubyekubye nga si yoli master waabwe. Here, drink some tea. Bagenda omuzza. Waliwo challenge eriwo naye wuuyo. You're here. There must be a reason. Oli wano tekubaawo ensonga. Gucci clan came to see us. They've challenged you. Nagucci clan bazze otulaba. Baagaye baagala kukwatamu. You are the master of Jingwu. Gwe master wa Jingwu ssebo. You try talking to him. Mugezeeko okwogeramu naye. Nze sijja kwogera n'embifo bino. Kojja. I'll fight. Nja kulwana. Jjukira nti bakkuba essomero liba lisingiddwa. Of course. My home will always be Jingwu. Yagamba buli kiseera alina kuba wa Jingwu. Ting An. Ting An. What about Miss Shen? Ate mukyala Shen. You going to leave her? Wali agadde omuleka? Kuba gwe abadde abeera naye nga ne ku ssomero tekyabeerayo. Get the madam. Yes, sir. We'll pay. Bategedde waali naye balaba tanatuuka kulwana. Kati balina okukola ye mukyalo mu bulongoosa obulungi ennyo. Omwami ono asobole okulwana obulungi ng'omukyala we abeera amanyi nti ali wala nnyo. That one fits you well. Kuba buli ngeri alina okuba nga azze mu mbeera okusobola okulwanirira essomero nga Jingwu. In fact, naye singa batazze mu mbeera twali mirembe n'akamu. He's getting old now. Uncle No? Uncle No. Hey, she looks good. Hey, listen. I think you'll fit in really well here. Owaayiwuliriza. Ndowooza wano owulira bulungi nnyo wano oteredde. That's different. Mitsuko is Japanese. Ting An, the challenge is on for... N'agamba linga Mishuko nti ono wanjawulo. Mishuko yali mu Japan. Ting An atuledde omwana mu China. Era alina okusooka akole ku training okwetegekera olutalo luli oluka. Olwa sensei alina okubalumba. Sensei agenda obbalumba. Sensei. Master Sensei. Alina okukola training n'addawo bulungi nnyo. Omugole naye abeera kumpi awo. The challenge is tomorrow. Ting An against the Noguchi master. Kati bagenda maaso balabo bazze mu mbeera gye yalwana nga alina abo be yayiganga nabo. Abaalinga bamugoberera okutuuka okuba namba 2 ate kukuba yali abasinga nnyo. Naye kati gy'abadde abulidde akenge kabadde kamubuganye. Kaka training yegenda maaso. Agenda okuba abaana batandise omutonya bano abaali abayiga. Linda nja kuba bulungi. N'amukubya atiddemu nti kabenje waffe musunye nze fala. He isn't the same. Si yoli owaaluli. Kaka tukoze tutya. Oluvannyuma ennyo. Tuddayo. Karate. Japanese karate.
Ono master sensei. Sensei yaliwa byakulwana. Teyagala byabufuzi. Yashuaki Kurata. General Fujita. Ono ye Kurata. Sensei. Me, who I will challenge. So it's Shenzhen. General Fujita. I know all about him. And your niece. Nagamba birimi manyi bulungi nnyo no si Shenzhen. So, Mitsuko is in no way any of your concern. Naga njagala kumenya Mishuko lwaki agenda ne Shenzhen nti oyo talina wakwatirako. Whatever weaknesses that the general is perceiving would have to be his own. Naga nti obujulizi bwonna bwonna gye bwafuna buba bulina kuba bwa kitiibwa kye si bwa famire yange. Sensei ye kojja wa mwana mwala Mishuko eyagenda ne Shenzhen. Tugenda maaso. Ebbaluwa emutuuseeko. Ebbaluwa yamutuuseeko. Ebbaluwa ye yamutuuseeko ekwalagana ku ki? Ku challenge. Ogenda okulengera ng'ebbaluwa yakedde ono yakeereye. Sensei. Mitsuko. Mishuko. I've known you live so far from town. Bane mbeera wala okuva mu kibuga. Father sent you? No. In fact, he doesn't even know I'm Taata yakusindise ndi twali muntu yenna ansindise. to see him. Nzize kumulaba oyo. Are you married? Oli mufumbo wafumbirwa? Nedda just. To be? I think so. If the Chinese and Japanese ever stop. Mugenda kufumbirigano nti Abajapani n'Abachina banaalekerawo okwerumaaluma tujja kufumbirigana. To become a widow. Kati otuuse okufuuka namwandu. Kojjawe yakimugambye. You sound very confident. Olabulikira ddala mulenzi nti engeri gy'olimu oli mumalirivu. Well, he didn't want to worry you. Kono kojja munaye gwenda okulwa naye ate agadde kweraliikiriza. Ebbaluwa yazze dda era abadde mwetegefu. Nze ekindeese kulamba buwangwa oba ansobola. Teri bizinesi ndala. So anxious. Why don't you show me what you've learned? Kitondaga bye wayiga. Namulaga. The energy. Amaanyi. Focusing on a single point in time. Nga ntunuulidde katonyeze kamu mu kiseera. Tell me something. Baako ne ky'oŋŋamba. Energy as an opponent would. Nga ndabaawo wenkozesa amaanyi gange okumalawo omulabe si byamaanyi. See how I can put it into action. Kandabe mu kikolwa kinaaba kitya? Simple. Observe your opponent. Attack him. Learn to exploit his weakness. Kyangu lumba omulabe wo oyige okulaba ng'onoonya wa wamugonza. Samurai. Oyogedde nga samurai ate nga toli mu Japaani. Taught us the art of kung fu just because the principles are similar. Naga nti omutima gwa kungufu guli gumu naye lwakuba ebigendererwa bya njawulo. So tell me what lessons you've learned about controlling one's anger. Mbulira kiki wayiga mu kuleka nti olabika nti obusungu obulwanirira ne butabaawo. Kwogera kwenkendeeza. Tunuulira ekimuleese kakasani omukyayina onkuba. Linda. Budde buno ekimuleese kulwana tewali kirala. Onkuba mu Japan aze wa mukyayina onkuba. Kungufu asinga kalati. Agambiddewo ne muwala we ndi gwogenda fuuka namwandu mu dakiika ntono. Yashuaki Kurata is sensei. Jet Li is Shenzhen. Linda. I need to warm up. Neetaaga okuwoomingamu. Kakati omaze muzeeyi. Eyo laba olutalo. Laba olutalo. Yashuaki Kurata Jet Li. Laba olutalo. Kafulu kafulyu. Kafulu kafulyu. Alaka. Banange. Rapid assault. Rapid assault.
Banang. Banang. Kweka kasa. Kweka kasa. Ani asinga munne. What style was that? Style cheyo. I'll show it to you. Njaji kulaga jangu. Nakulaze nga njitandika. Footwork. Okay. Mujapani ku China. Ani asinga. Ani asinga. Who is the best? Banange. Ani asinga. Nani anasinda? Kwe. Naro. Naro. Kwera garo. Jumping side kick. Double. Nazimira. Mfululizo. Rapid assault. Naro. Jet Li. Naro. Naro. Yali amukubye tagala kuba mpewo. Tonkubye. Sagala kuba bya kibbi. Njagala kuba ebiriyo. Si kuba bya kibbi, kuba biriyo. We'll make it even. Kakati tukigire nga kyabwenkanya. Tube kimu. Teri kwekwasa mbo mpewo biki obukoola ngaba master. Allo. Allo. Allo Naro. Naro. Yashua akikurata. Jet Li. Adi case, adi fist. Dabba. Dabba. Nange nja kubba. Gwe. 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 Chani cha mu China. Cha mu Japani. Enyebwa. Enyebwa super. Enyebwa super. Volley take. Volley air. Volley take. Banang. Mu China ku mu Japani. Ani asinga. Ani akira. Ani akira. The Fist of Legend. Ye film gena maso. Banang. Gwogamba bugambi ntinta eribo. Uyisako. Mbirigo. Nkaka. Digito. Gwe. Why? Ogamba titugudde maliri. Oli bulungi. I'm surprised. You're still so young. Neunyize nyo kyali muto. Naye ebintu byokola oli mu myaka gya kivubuka naye oli mu byakikadde byokola ninyo olinnya. There's a proverb that says experience should fear the strength of youth. Aga ntyekuzuddemu nti obukugu ge maanyi g'olina ago genda bye. But you won. Naye wangudde. As I adapted to you. With your ability, if you learn to be fluid, to adapt, you'll... Nagalwa kuba nawe nakubbye n'enkubba kyenvudde nkuyisaamu kabonero akati naye nze mpulidde tugudde maliri. But try to understand. When you learn how to adapt, you'll be unstoppable.
naga kuba nakubye naye ugisoko oyige nti onaaba ogezaako okuyiga okubba kuno olina okuba nti oteekamu obukodyo obwokimalirivu yakanyuze ejjinja n'abuzaabuza. Defeats himself. See? That's it. Kyekyo. Are you going back to Japan? Odde mu Japan? Jensen, our fight is over. Yes. Nabwa Chenzen, okulwana kwaffe kuwedde, awo ngenda. His master, who is known as the Supreme Killer. Chen-sen told me you were the best of all the clans. Naga munange, master mwe yali asinga, era nga yalina sitairi ezaali zisinga ezaali zitumenya zonna. Ne olaba gwe nsobodde ogwamalira ate nga mmaze kubba. Would surely be proud of his disciple. Era agamba nti nno, master naye yalibadde gy'ali nga ddala alina ky'amanyi ky'awulira. Yalibadde ddala masanyufu nnyo ku mugoberezi we. Take care when you fight him. N'amugamba n'engenze, naye weegendereze oba olwana. Kuba amulabye ddala ddala mulwanyi ono mu Bachina eri asigadde. Naye muzeeyi yavaayo alunyumya. Tugenda maaso. White wins out. Bali n'abakulu bali mu kazannyo. Your skill has improved a lot since the last time. Owaayi sense, omulundi guno obukodyo obweyongedde okuva lwe twasemba. Fujita has become obsessed. N'agamba byenkola mbikola naye Fujita ate tebimuyisa bulungi n'akamu. Tebimuyisa bulungi. As the first step of conquering all of China. Yaga nti owaaye ng'omuntu ayagadde okulabika nti afuga China yonna ayina ebyo byayagala naye nga ffe abaagala okubeera n'amikwano twalansedde ofunayo eri. What he's doing. If you observe his troop movements, his plan becomes obvious. Naga nti njagala otunuulira bulungi olabe. Buli wagenda maaso n'okukola byonna byonna byakola entegeka ze ziba zeeraga ng'ezo zitera okubaawo mu nkyukakyuka mu revolution. It's the advantage, but as soon as the elephant wakes, it has the strength to eliminate the insect. Yaga nti waliwo ekintu ky'atandise okukola bw'ayisa mu ngero muzeeyi okusobola okukakasa ddala ddala omuntu ono ekintu kyali yeetisse eri amanya gye kisobola naye bo ng'abalengerera ewala ate ayinza obutakisobola. Okay. Let's say the parable is about a venomous insect and it can strike the elephant's heart. Before it wakes up, it's already paralyzed. Agamba waliwo akawuka akatinya ennyo akasobola okusannyalaza enjovu era enjovu erina okugenda maaso n'ekola ebyayo egenda otuuka okuzuukuka nga terina weetandikira nga emaze okusannyalala kawuka buuka bwe kati naye gye nekyo takimanyi. Bagezezaako okwogera ku Geno kyesimanyi bakina kye kiyambye naye nga Geno Fujita ayagala kufuga China yonna. Tuba tuli awo Tehon. You're back. Okomye eh. Hello. Hello. Chenzen. Chenzen wali. Ajja kudda. Ye Mishuko omugole. Have a seat. N'amusaba atuulireko wano nga Chenzen bw'ajja. Takyetegeera okuva lwe yalekeraawo okubeera ng'alwana training azikola takyavaayo nga bwe yavangayo. Ebyenywa bibaawo mu biseera. N'amusimba akayala ate alina okwangwa bamuletere n'akatiriiri. We are. That's good. Munne kalungi kansanyisiza. Chenzen zireese. Ben, look, it's Ting-an. Munne Ting-an yatuuse dda. Chenzen nga Ting-an amaze otuuka mu maka ga Chenzen amapya ag'okweyiyiza kubanga essomero eririkawo ng'alaba munne tajja kusobola kulwanira bukulembeze. Still practicing? Quite a bit? Okyatrayiningamuko? Of course. Yeah. And Jingwu? Mu Jingwu ate? I miss it, but as you can see, I have a new life.
Namga jingi wunji misinga. Nenga bwolaba nina obulamu obupya. Shenhan, she has moved in. From the Bravo? Mm-hmm. It's working out. Good. You could bring Mitsuko too. Namga kati bikola bulungi nnyo essomero gye liri. Ne Mishuko osobola omuleeta. Mitsuko. Mishuko nedda. It's really too bad. Kibi nnyo ekyo. She means a lot to you. She is a good woman. Mukazi mulungi nnyo. Era nga gy'oli kwegamba yo omwagalira ddala. If I were to bring her there, it would cause too much trouble. I can't show you. Namugamba naye wendeeta emishuko kijja kuba kibi nnyo. Tekijja kuba kirungi nti ate wali mutawaana nayiga ne sitayiro yo eruwandika nkulage. N'amulaga wa watuuse Taihan. Naye nga sitayiro eri wetuuka ku nnyini yo era ogiraba ng'erina engeri gy'oba wagisobezaamu ogitaddemu amalibu agawera ku nnyini yo. Olaba ndowooza ku muntu ategera mu sitayiro eno yali amansita eri yennyini Feast of Legend kati omwana ono alina engeri ye gy'agirinamu ebirimu. Olaba oli abadde ataddemu amalibu. This is the same as the Hua style. Naga yo yennyini ng'eyaffe. Hua fist method. Hua style eya master. For the Hua clan. That was true. But now things are different. Eya Hua clan. Ey'ekika. Shenzhen, listen. Tomorrow I fight in Noguchi. Shenzhen uliriza enkya nwana na Noguchi. Onaabayo nti ye. Agigizeegizeemu awo naye nga ejjudde amalibu. Naye nga gy'agenda naye ey'amalibu okulumba. Ku lw'essomero kubanga ye mwana mulezi Shenzhen yagambye essomero nali esonyiwa. Saagala nnyo kuleeta mitawana mukazi wange mwagala nnyo. Kambeere no munaku gye ndimu ne mukazi wange nga sibadde ku jingiwu ng'ate mukazi wange talina mirembe. My dear Shenzhen, I have decided to return home. I understand why this fight is important to you and your country. And I think my being with you is hurting your cause. Kale no mune mukyala aleka ebbaluwa n'amuga mukwano Shenzhen munenzeeze waffe mu Japan ekyokubeera nga munnange ndi naawe kiyinza okuba kijja kuzza emabega mu nsi yo era newaddeyo soka enzireyo olitereera olinona tuddayo wa General Fujita the General Fujita ku training Fujita training mu Japan training inchi mukaga training Fujita General Fujita Gwe General Fujita no nonsense Fujita mu Bajapani yo mu Japani Lou will come with me. Ting-an, I'm worried. Maybe you should have more men with you. There's nothing to worry about. They know the rules. Only 2 men can fight. Yes. Naga bamanyi bulungi amateeka babiri bokka be balina okulwana tetwagala kukyankalanya. Please. Tugenda maaso. Ting-an. I'll go with you. Ngenda naawe. Asaze amwerekere. Let's go. Tugende. Shenzhen naye azze amwerekere na amwerekere. Amwerekere. Sensei Funakoshi left Shanghai early this morning. He's a stubborn old fool. N'agamba okusinziira ku byabaddewo Sensei ne Noguchi balina bye baakoze ebyasinyiizizza teyo musiru muveeko muzeeyo yakaddiye. We are still going to fight. Geno tawa bakulu banne ekitiibwa myaka. We can't rely on Funakoshi for everything. Tetuyinza genda kufunakoki ku buli kimu naawe. Funakoki wa byabufuzi ate ffe byaffe ebya combat mbirigo baasi. Nga zireeta ogenda otuuka nga Geno yaliyo. So you've accepted. Mukkiriza okujja. First, though, I have something you should see. Okusooka kwa byonna nakyo mulina okulaba. Ono nti kiki? Come here! N'ayita musajja
oweewaabwe yakola ku kyokutabula obutwa okwa master obutwa huyo. Mr. Chan accepted a bribe. Mr. Chen yakkiriza enguzi era n'akola omulimu bulungi nnyo. Oyo aba takola wange. Nezivaayo. Take him away. Mumugyewo. Jeno eyo ranka akuba omuntu ekyasina obulawo omutandika obiwulirira mu mpapula. Yamukubye naye bagenza okunoonyereza simanya omugenzi yasoso gimutunuzaamu. Owedde. Your chance to keep the gates open and destroy the sign. Mbawadde akakisa ngenda kuleka nga nowaggule sayini eno yonoonebwe. Sayini eyo mwino gyonoonera gandi jingiwunze njifuga. Sayini bakakasiza yeyata master yakulira okuwayo akatwa okwata ku kipande kino afuusemo kino ekipande jangu okyonoone nze ngamba essomero nditwala kino ekipande gwe Jeno Fujita Banange Riari Control Jeno Teke obwedde ali ku mukono kateka JM yokka ina igundi ono. Catch this. Gundi gwe Shenzhen. Laba film, laba teke, laba movie, laba film. Jet this Shenzhen. Fujita, Bilero. Bire Chow is Fujita. Bire Chow. Shenzhen. Laba film. Laba package. Laba chintu. Laba chintu. Jeno. Fujita. Rapid assault. Jet Li. Rapid assault. Laba film. Nagami and KB videos. Jingo Gabuli Joe. Feast of Legend. Footwork. Demaster. Shenzhen. Fujita. No nonsense. Fujita. No nonsense. Fujita. Banang. Laba chintu. Jumping side kick. Straight kick. Tewali muzanyo. Mbili hakuna mchezo. Generali on duty. If you learn to be fluid, Furu Jeno, you will be unbeatable. Guys, sebo tukubulire sebo. Ogenda tubulire kyakusa master waffe. Yabibagambye edda byonna nze nagira ebyobutwa era gwe yakwata essente wuuno naye musse munkole kye munkola namwe ngenda bakuba musajja mumenyi wa mateeka. Feast of Legend evuddeyo sitayiro evuddeyo laba Feast of Legend egena maaso elbow knee turning take general Banang Moto Feast of Legend Haraka Jet Li Banang movie
General Fujita asibye nyama. General Fujita, Japanese general. Japanese general. Hello? Hello? Undefeatable customer. Alaka! Fujita! One tough customer. Alaka Jetini! The master is back in action! Egena maso. Yata master. Achabara. Tajja kumanyira nchalaba. Alaka mfululizo ya mwisho. General. General. High ranking officer, general. Banang. Banang. Best student. Akwaraganyeko ne high ranking officer mukono gwachuse. Nagujayo. Nagujayo. Guchayo cha. Labe chintu. Labe chintu. Labe chintu. Labe chintu. Labe chintu. Labe chintu. The general is down. Aganye. Aganye. Eri boko da kumanyira otyo. General. General. Setoja kumenya. Seteba menya. Seteba menya. The general is down. Rapid assault. Teban Tomeza. Teban Tomeza. Teban Tomeza. Teban Tomeza. Teban Tomeza. Alinga go batana kubako. Asitusenga go batana kubako. Kati njazimira mu mizindikale. Bana teke 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 chichichino chichichino egena maso gwe 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 omanyizi no zabaita zimuyonda chenda sengumi eziri wali base kudejeno nesebusane yegunda jumping side kick a twisted jumping side kick twisted Geno Can you walk? Osobola okutambula Boba Lwanyi kukulagana bakuwangudde sibasi Omujapani nga tajjeyo samurai sword simanyi oba abalwanyi Banange omusajja wuno atambye kakase ebyokulwa nabiweddewo kati ayagala kusaliriza kuba ye tayagala muwangula takkirizangako muwangulira engeri gyakozeemu emirimu laba omusipi laba tekiniki laba musipi just a belt musipi just a belt. What a technique! Musipi mukanda tu mukanda aguyita mukanda
Uganda. Jet Li. Ogenda okwetegereza nga Jeno waliwo bye yeereetedde bye yabadde tayinza genda nabyo. Beekyabaleese kulwanyisa muntu ono. Baasi Abajapani baweddeyo. Jeno. Ambassador, the general, he's dead. Ambassador Jeno mufu. Omubaka yenga omuntu omukulu. Nabano ne bafaayo. Don't move or I'll shoot. Temwenyenye basita tugenda kuba. Are you all right? Oli bulungi? Freeze! Bachina n'obaleese ezaabwe. Japanese compound. Eno compound y'Abajapani. Here. Temukirizibwa wano. Soldier these weapons or all the authority we need. These men are Chinese and they're in our custody. Kaakati ssebo ono musibe mu China ne munne era ffe tubasiba kuba Bachina. Now we'll see who gives the orders in my country. Katulabani awe ebiragiro mu nsi yange. Stop it! Ambassador mulinde. Everyone hold your fire! Buli omu akwate ebyokulwanyisa byalinde kuba. This argument will be solved in a peaceful manner. Bino bigenda kutereezebwa mu ngeri y'empisa. But there will be no more lost lives. Era tetugenda kuddamu kufiirwa bulamu. Remove your platoon. But sir! Naye ssebo. One that's in charge now, understand? Kayinza enkulira okitegeera. All do as you're ordered. Mukole nga emulagiddwa. Issebo. Move out. Twende. Bagamba mukole entuufu. Kyenzeni alina okuvunaanibwa Abachina banne. A Japanese general is dead. I must know who killed him. Japanese general afudde generali w'Abajapani njagala okumanya ani amusse. Era alina okuvunaanibwa. He won't let it go. You need a scapegoat to prevent our countries going to war. Gwe kyoyagala kuleka ndi ensi yaffe gyagala ereme egenda maaso mu lutalo. Kyova oyagala okumanya ani asse. Kale. I'm going to be that man. Ngenda kubeera omusajja oyo. China will be in your debt. Kale China erina okubaawo ku lwa Shenzhen. Kuba Shenzhen alina okuleka nti yeewaayo gwe baba bavunaana okusinga banne lwebeera banaagwa mu buzibu. Bwetyo bwegenzi ogenda okwelegeza ekyaddiira kyonna kyonna ku kyama na mulezi Shenzhen okwatibwa. Abantu baali bali eno nga balinze balabe ekigenda mu maaso. Ekyagenze mu maaso ku Shenzhen agambibwa okuba nti nno yali yasse Jeno. Ani oyo siyo yasanyizawo. Si Shenzhen oyo. Basajja tebamusanyizaawo. Genda okulaba ebyaddirira byonna ebyali biraga nti essomero lyavaamu obuzibu lyeryo. Bakoze ekisoboka kyonna baligadde. I knew the Japanese forces would leave. Namanya Abajapani tebasingika. Musajja bamuseera bannange. N'abafa Abachina tebalina tebasobola. Ayinza n'okuwulira n'akusibiraawo. Real hero. Let me tell you, he took on the Noguchi warriors and he beat them. Kati ono wa bodaboda naza kuba mbabuulire omusajja yakubye omulwanyi oli yakubye Jeno. Sajja wadde yafudde bannange. Shenzhen wadde yafudde. Bamuziikawa. Nindako mbadde nkyabagamba. Kati mbadde nkyabagamba Shenzhen oyo kubanga kumba alina gwalengedde. Gwadde bakukussa. And start all over. Nga bamutwala. Mitsuko? Abajapani baga tumutwale ku buko. Bamukukusa Abajapani abali bategeeragana naye. Shenzhen ne bamuddusa mu China. Agende wa Mishuko gyabatererera. Bwete bwegenza tenta okuva mu KB videos mbadde jengo nga buli gyabadde kutusoma kwa Samona Products in Oregon Sons Computer Center.